Sabalaza la prima chana bera mu kitanda myezi esatu. Jagena mu referendum. Kakati katugende kakawa somako. Bakola. Sia. Muyayo musanga muyayo. Batukatira mitiyana ne mukyala wange FMB tukola era emirimu mirungi ddala ekitongole ye kyakolamu kati ki mutambuza buli sawa bagenda jindi baba li Fort Portal bagenze bweru ebiseera ebisinga abakunyonyi n'omwezi guwera namusaba abagambe nti mufumbo aleme kutambula nnyo ulira bwe kyagaana nansaba nfuneyo omulala kenyini yampa ekirowoozo nti mpase era bwabeera ebweru nsuulira ddala wonna gwe yawasa gwe yamugamba kati abeera akuba mukulu wawulira mangu ng'ayomba kakati abeera akuba amasimu ng'ayomba luli ebitamuyombyanga kati bimuyombya oba nkole ntya kakati tata tukolere kyolina essanyu lyo wafuna owokubiri ayomba akyakulumya omutwe munange muleka ayombe kasita yayiga ssente ati yakyogera nti afuna oli anti nono ngasusiza akajanja mulimu omuntu akuyitirirako kakati afunye mubagambe baleke kuntu ogenda Asia gogera timu egenda okunoonya ebintu byebigenda okukola mu kampani nti bakama bange munzijeeko bawange takyagala ekyoli okiwuliddewa ninga tebava ofumba obutambuza opportunities zijja bazibalaga zijja zityo president ajalonda abakazi abakulukulu abawa minister n'abatutu azungadde nadde bawa abeera dde naye kakati atule wali alikola boli jatula tiwabakanti taina sente kwe kumugana namugati nzija kakajanja afuna ono nafuna kati atoli eyagamba ono afune essimu aziyitiriza ona abatu atusewo ono ngesimu ate oyo omuntu ali ebweru bannango bayata ebweru ndoza byabwerere ayogera onagati bane tetwebake ono ndoza ngamugati munnange essimu togiveeko ulinga akalubiriza embeera katono kyatugamba takalubiriza mbeera ageza kukubeera in touch n'omuntu we badde ngamba muweereze message ng'essimu eno gikubenga misana ssaawa 5 tonkubiranga ekiro ye ginyiga eveeko eyo bakuwagira bwereere ojakera ku makyanga omwetaaga nze mbamanyi atagalira erinalaga nti eriwati walungi nnyo wayitawo ebbanga nga liiryo agamba nange Maureen gwali ontegeera era nze bansonyiwa ensobi nakola yagambye tufunayo omulala oba owulira nti oyagala nnyo okubeera na mukazi okufuna omulala bwe yamugamba ono naamufuna tubira nonaateka essimu okubazaaki sikajanjaako mu bantu abalina ebizibu kino kizibu akireese ebizibu by'abantu aga tetujja biteekamu tebirimu demokrasi bijja kujjanga bwe biri abantu goza balina ebizibu binene nnyo nti byenkanange ensi eno mu mufumbo eyo gundi waba olina babiri naawe totutawaanya olyanza bannaye bunyize alo bulungi wasiza otya ssebo kale tenkubuga oli otya munnaye ndi wano n'amalebale kunnyambalira bulungi mwana gwe bannange lw'amayuuni weebale kusiima nanzize ku mulamwa ekyabaza amatuufu oyo omusajja bambi wabala n'akkiza omukazi akwenda akole talindiza ate enkoko byerya kubanga wanaalindiriza ate obufumu ate ajja kulumwa nnyo kati kyabakola agumiikirize wabanga yakkiza omukazi akole akolere n'omukazi akolerere bambi kyako kyembanze kimaze muba ku magezi akati ekirala waliwo abantu bakigwano nabo mu lugonjo n'abekatabi n'abakubayita babiri munnaye babaagala nnyo bagibeerako nze mbeera ntambuza amayuni gaabwe agamba tukuwulira ekitaati otumwagala mutulabire abantu baye amayuni agookya amayuni gatune nga gookya yameka juni izandikira mu 10 baseera amayuni gatewenge jagawanatunda bbiri alo gobadduka bitamanyi ofubabuza bingi olianza okuba asala njala mukazi munnange nzi yansubira anyiza asala enjala buki bakyalisa bijanjalo mpiso kanji esibani ono amanya az'omukaka Saulembo Saulembo lwaki atutawaanya ati oli amukubira essimu buli kiseera anoonya sente
ayinza okuba alina akantu alina okuba alina akantu mwe temubuleeta bulira bwawolereza Salembo webale kale wulira esalembo bateesa biki nsungazi abasajja abakazi basinga oleeta obulwadde ye bagambye alo walayi beera ku mulamwa buuti atema akweddeko walayi tudde okuwuliza ate otukuwuliza ovuddeko wangi essebo wangi yakuba abaana bonna baggwanga kikolere katonda kikolere katonda ajja kuwa omutuufu bannaye abantu bamwiga nfumbize bakingamba waliwo yakingamba nangamba buli okola ebintu wano mu nsi ng'olina byosuubira ojja kuba disappointed wabula buli wokola ng'okolera katonda tojja kuba disappointed bolowooza bajja kuddiza tebajja kuddiza teyalambika byagala babimukolere kyogamba kyotegeeza gwe tomanyi byayagala ayagala tuwe bantu balungi agala twesonyiwe katonda n'agala nti mukazi omutwale ku DNA mwana gwazadde mbw ekyo katonda kimunyiiza sikyogere kimunyiiza ngambye singa bijja nga si birungi abaana baleke balabirire baana baggwanga balabirire nga tutegedde nti si wange omwana ono anti ofunyemu kyokosezza omutima gwo olwadde ofunye stroke kosira gyofunira wa stroke gye katonda ajja gitangira si yandaze nti omwana si wange kaakati abannaffe bano nabo bateesezza kasobola tufune message zaabwe nokimanya tugerwa omulaasa okuweza message 07724593 nabano bateesezza katule message zaabwe kale abantu abasinga bawasa abantu nga tebabaagala naye bwewasa omukazi nga ddala akwagala tasobola kugamba kigambo ekyo nti abaana si babo osegeera kati so kati oyo omusajja kyalina okukola nze amagezi gemuwagali ga mirundi ebiri kubanga esoose mukazi we nofuna embuto byonna byonna ng'amayi byonna bibye naye kati bisuse ku end omukazi amugamba nti abaana si babo era ngenda nabo kati obuzibu obuliwo omukazi ayinza okuba nga yakyogeza busungu kumukanga kale message ezo katusome ku zino tulabe bagambye batya nze Nestali Emubende bambi sole naye oyo amuleke wewe emirembe kayombe bwakowa ajja kusirika muleke yamanyi oleka abakazi abovunanyizibwa bamanyi okukola mu bwebuntu obutono obutategerekeka mbu nnyonyi Good morning, Echencha. That man should ignore all those calls. If the lady thinks talking to him is important, she will reduce on the journeys. Afande Ngozi Frederick Emukono, Frederick tujje Mukono nga asatu. Esimu agirekenga bwamaliza emikolo gye ba mama Makas emara bogezanga n'osaaga mama Makas abasajja sibasaagirwako. Wa muleka nagera n'atomera ku balala. Mwe bali kuweereza ggwanga omukazi yali amukema teyakimanya n'awasa. Nze Innocent Semto mwasimutya bamikwano Dorah Siraje mukola kyamaanyi okutuweereza buli lunaku ekituufu kiri nti tukulembeze family not the time job bw'oba okyayagala okukola kino na misana togenda mu bufumbo bane family ekuzeetaaga nnyo obudde nze Blessing okuva e Victory School of Beauty Hospitality Natete Blessing bw'ogambye nze nteesa waaba tuuse ewa mukazi wesimu agijjeko ate omukazi naye akimanye nti kati essimu bagijjeko nze Gilbert Wabigalo Mitiyana mugerwa ekiwenda agambye nti tewali kyonoona maka nga omulimu naye omulimu weguggwaawo naye amaka gasigala gago
abakyala abatagambwako nabo babi kati omulimu gutabaawo nga bagamba ate banfuneyo omulimu. Good morning team, ekyenkya put restrictions on the phone calls so that you can give the new wife time. Oyinza okuddawo neweeraka naye linda kayika anaafuna jawulira ate wadda Dr. Kaliwa Dennis mukedde munyambe kakati omukazi ono Dorin Seguku omukazi amuveeko kasita yamugamba awase abeere n'omugole Kalema Gerard wano ennabulagala Siraje ne Dorah mwe bali kutuweereza nze nteesa nti obwo bufumbo tebuliiwo omusajja naye atulekemu yafuna dde omukyalo omulala batumiddeko bannange nze Kalunda Benedict Mukasa emubende omusajja oyo agume ebyo twasigaza bitunuulya butunuulizi Bakedde TV emubende mujjaddi naffe mubeere naffe tetwagendayo tujja kweyongezaayo. Good morning ekyenkya mwe bali kutuweereza abaami n'abakyala mukimanye nti obugumiikiriza kikulu nga tukola ebintu nga tumaze okulowooza n'ebinaavaamu omwami oyo akigumire ebyo ebyava kakala abala banoonya bakazi bakozi. Ono Ssekibala John Robert Bulange omusajja kiki kyayagala tasobola kugumiikiriza kyagala buli lunaku omukazi abeera bweru nze Namatovu Mitiyana nteesa abasajja Olitalaba kirungi kimulimu tufune ne bada abateesezaako omu nabano kabagweyo neweewuunya. Maani nze omusajja amuwagira afuna omukazi omulala kubanga nange bindiko omukazi maani njije Kampala onoonye ssente oddayo omukazi akola birala by'omugamba si byakola ati omusajja nga gw'olina keya weetaaga omukazi ategeera mutuufu ofuna omukazi kubanga omukazi omulimu gwasingira omukazi we omuki amaka ati omusajja mutuufu afuna omuntu anamutegeera ati ayombera kinge yamugamba afune omuki omukyalo omulala. Nze maani n'abakyala bebeeremu omulimu tegukusingira bufumbo ennyonyi oba ogirinya buli deire sooka otegere n'ebbaga olina kyayagala okitegeera seeka ate ati mbyogera nga nzije musi. Amannya agange nze Sserunjogi Bashir bonna bakola emirimu gyaki gya bbeeyi ate buli omu abeera bize ku mirimu naye ate omukyala atambula nnyo tava ku nnyonyi. Kati nze amagezi gempa omukyala yasalawo n'agamba bbaawe n'amufuula mwannyina nti afune omukazi omulala gwakola ki gw'abaawasa ekiri nti omukyala aleke mwannyina awangale n'oyo omukyala gwe yakola ki mwannyina omukyala gwe yakola ki gwe yafuna kuba omukyala yafumbirwa ki ennyonyi kubanga ennyonyi zayi ziyitiridde obuki zimusingidde amaka ekindi nti omulimu gwamusingira amaka ekindi asigalire ku mulimu oba alinnya nnyonyi afumbirwa ennyonyi oba afumbirwa nnyonyi yesonyiwa omuki yesonyiwa omwami ate ekirungi ekikoze obulungi nti omwami si yeyewaggula nti agenda afuna omukyala wabula permission yava wa mukyala ng'amugambe nti woba owulira nti noyagala mukyala funa omukyala okole ki omwami teyali mubi naye naafuna omukyala n'akola ki kati omukyala asigaleyo ku munyonyize sina amagezi mala gasingawo genyinza muwa. Nze Semanda Muhammad amagezi gembawa obufumbo buzibu ate bwangu obufumbo bagamba bulimu akasozi n'akakiriro naye emirimu bw'owasa omukazi nga musomi nga oba gwe toli musomi oba nga naawe oli musomi kati obuzibu bwe mufuna buli bumu nti temukola mu ofiisi emu. Bw'oba oyagala okufuga mukazi we ennyo muleete mu ofiisi yo oba ku mulimu ogwo okugundi ku kampuni yo naye bw'ota omukazi n'agenda n'anoonya omulimu era olina okugumira terms and conditions ez'omulimu. Obufumbo bwe bulina okugumira terms and conditions omwami mpunzika akkirize terms and conditions bw'abanga omukyala yamuwa ate omukyala musomi alina okukola alina okukkiriza terms and conditions. Tulina president wa gundi president wa FDC yejenu yadde balala bajjako gundi ono omwami gundi Besigye tali wamu na mukyala we. Awa mukyenkya nga kakutusiddwako Prestige Magellan.
Jabulani ng'akutuusibwako. Stay in the game. Stay connected. Catch all the upcoming entertainment of this season on SuperSport. Webale kubeera ng'oli ku Bakedde TV1 agenda maaso n'okubeera ng'otulaba ekyolunaku no olwaleero naku z'omwezi 21 mwezi gwa mukaaga mwaka gwa 2023 kitegeeza ntusigazaayo ennaku lumu lwe tugenda maaso n'okubeera nga tubala lunaku lwankya kubanga olunaku olwokutaano tujja kubeera nga tuli mu Bride and Groom Expo wansi wali ku Omasho Ground okuyingira kugenda kubeera kwa mutwalo gumu era nga tujja kutandika ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 2 ez'ekiro nga wagenda kubeerayo abakola ku nsonga z'abagole bano simanya banyina motoka zipangisibwa nyina biteeteeyi bipangisibwa nyina biteeteeyi byambalwa nyina ebifo ebibeeramu honeymoon nkola keeki nkola diko simanya makeup twala tugende bonna bagenda kubeera wansi awo erugogo ati gwateekateeka omukolo Bakedde kuyambye okulabika nti ekusembereza abantu bano osobola okulabika nti otambula nabo mpola mpola naku z'omwezi 3 omwezi gwa Dhulhijja mwaka gwa 2044 abalamazi bonna abalina okubeera nga bakola hijja omwaka guno bamaze dde okubeera nga batuuka e Makka era jjukira nti bano bagenda direct e Makka kati batuuka beetooloola Kaaba eyo nga bayaniriza mu Makka awo egyo emikolo bagimaze ogikola kati bagenda mu maaso n'okubeera nga beeteekerateekera ate okulabika nti nno bagenda okukola emikolo gino mu bujjuvu bwagyo emikolo gya hijja teginnatandika emikolo gya hijja gibeera mu nnaku nga 2-3 kati wano babeera bongeza maanyi imaani kukola bintu bya njawulo ne basobola okulabika nti ne babeera abagenyi ba Katonda bebateekateeka naye nga kantwala omukisa guno okulisa bikwano gyaffe betwabadde namwe sayidi zawali ematanga we waffe ewa